Okwambala okujaguza amatikira ga Kyabazinga ag'omusanvu, ababaka abava mu bitundu bya Busoga baagala gavumenti eddize obwa Kyabazinga bwabwe ebintu byabwo byezzeekozesa. Dukira amatikira ga Isaife enaku ed'omwezi nga musanvu ag'omusanvu enaku ed'omwezi nga 13 nenda kusaba gavumenti ya Uganda ekirabo kye yakamuwaire nga Isaife baba n'okuyiriza obwa Kyabazinga ebintu byayo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa kabondo k'ababaka bano Kisa Stephen owaluuka South balumiriza gavumenti okweza ebintu nga ettaka kyokka n'etabaako na kyebawa. Ebitundu ebindi nga babiriza ebintu byayo nabonaku nga bali kwiriza ekitundu ekya Buganda nga bali kiwa ebyapa kuba tulina ebintu bingi ebya Busoga ebiri mu mikono gya gavumenti tuli kugisaba eyirize obwa Kyabazinga ebintu byayo. Busoga byeyimu ku bitundu ebisingamu obwavu mu ggwanga wadde nga balina ebintu nga ebbibiro ly'amasannyalaze wano nno nga abaka we basinzidde ne basaba gavumenti ebeeko omutemwa gwezza eri Obusoga mwe banaasobola okwekulaakulanyiza. Tusobole okuboneka nti tukulaakulanya Busoga kuba bintu ebyo binaasigala nga biri mu mikono egya gavumenti obwa Kyabazinga tibwida akulaakulana. So ndi kusaba gavumenti nga kyeya pasoni nsabe ebintu ebyo gavumenti etuwirize kuba emaze nabyo ibanga inene. Kabaka owa Buganda yona bagibayikiza aye nga ife n'amataka ebintu ebyenkize bya Busoga gavumenti tevangayo kubiza. Bino we bijjidde nga n'Abasoga bakyabanja gavumenti okubakwatirako okuddaabulula ssettendekero wa Busoga University nga bwe kizze kikolebwa ne ku zissettendekero endala. Eyindi Busoga tulekeyibwa ino inuma mu nsonga da higher education. Tulibona ebitundu ebyendawulo nga Central Region. Tulibona erina universities ed'endawulo. Wobojire mu Western tubonayo universities ed'endawulo. Wobojire mu Northern tubonayo universities ed'endawulo. Aife nga Busoga region government tevangayo kutuwa ku university waire endala. Twenda kusaba nti gavumenti etwala obuvunaanyizibwa okubona nti Busoga University efuuka university ya gavumenti okuyamba abantu b'e Busoga ne Uganda yona yona. Emikolo egy'amatikkira ag'omusanvu yakubaawo ku bbalaza ssabbiiti ejja era nga jakukwatibwa mu ngeri ya ssaayansi olw'ekirwadde kisenyiga omukambwe. Sarah Nakandi, Rafati Musoke, STV.